Mbaniriza abali ku Kakosfax 256 mwebale kusubscribinga mwebale kulaba byonna bye mukola tusimira ddala. Uganda ekyagenda maaso n'okunoonya ani agenda okuddira speaker mu bigere olanya okuva bwe yafa. Tulinda omulambo gwe gujja kubanga gutusibwa wano lunaku lw'Essande. NRM eri mu kukola kaweefube okusobola okulaba nga akalulu k'olunaku olw'enkya olwokutaano ekawangula kubanga yalesera Anita Among ku bwa speaker. Ab'oludda oluwabula gavumenti bo beegasse wamu nga kitole ne basindika Asumani basaalirwa ku bwa speaker. Naye mu kukungubaga kwonna okwabaddewo nga Jacob Olanya akyali Seattle tannaba kutuuka wano mu Uganda. Alfonso Owiny-Dollo nga ye ssabalamuzi w'eggwanga erya Uganda era nga ssabalamuzi wa kooti enkulu yavuddeyo bwe yabadde mu lumbe emunyonyo n'agamba nti bannayuganda nga temuswala ne muvaayo ne mwogera ebikikinike ku muntu oyali omulwadde gwe batwala okujjanjaba ne mulyoka mugamba sente z'omuyiwa omusolo nga nnyingi ezaakozeseddwa n'alumba bannayuganda oba oliawo abaavaayo nga balaga obutali bumativu ku Olanya okutwalibwa Seattle okujjanjabibwa n'agamba mmwe nga kabaka wammwe baamutikka ne bamutwala mu nnyonyi akufuna obujjanjabi e Germany. Kale no wano abamu baamutunulidde ng'omuntu eyayingidde mu lutalo lw'amawanga n'alumba ne Ssaabasajja Kabaka, ekintu ekitalinza kuba nga kyasirisizza abantu abamu Abaganda kyabanyizizza n'abatali Baganda. Twakutunuulidde ne twebuuza nga Ssaabalamuzi w'eggwanga ekyo kye yali badde ayogera. Fellow Ugandans holding placards, Olanya, go back home. That this dying man should go back home. That they've spent taxpayers' money to charter a plane to take Olanya to America. But your ethnic leader, you who were demonstrating, your ethnic leader was transported in a presidential jet to Germany using public funds. He was not entitled. You did not demonstrate. Is it because Olanya is unnaturally? CATHY KUSAASIRA ne Big Eye bagenze mukuziikirako Mathias Walukaga Masaka Ekinyerere naye abantu ne babagoba mukuziika. Kino kikolwa kizenga kikolebwa Big Eye nga bamugoba ku stage n'abalala bonna oba oliawo abazze nga bawagira gavumenti eri mu buyinza ya NRM. CATHY KUSAASIRA yeekazizza nnyo n'agamba nti abo bivubuka biri awo tebirina makulu nnyo okusobola okulaba nga bakola ekintu ekifanaganako bwe kityo. Tagambye nti ba people power wabula agambye bivubuka ebiri awo ebikozesebwa okutta ekifaananyi ky'ekibiina kya people power wabula ye tatya kudda ku stage kuyimba. Oliawo Big Eye ye yatidde nnyo ku ebyo ebyatuuseewo mu kuziika Ekinyerere. Omwana omuwala gwe bayita Flona muyimbi abasinga obungi mumumanyi bambi yabadde ava side Nakaseke yafunye accident era wetwogerera anyiga biwundu. Motoka eyo gy'olabaawo gye yabaddemu yayingidde olusaalu okukakana nga Mukama atuyambye n'asurvivinga naye nga embeera wetwogerera egenda etereera mpola mpola. Katumusabire asobole okudda ku muzuuli n'ebiwundu bisobole okulaba nga bitereera. Mugende maaso n'okusharinga vidiyo eno wonna we musobodde. Mweraba.